Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekijiyisa Pearl of Africa. Yandibadde biyabye nno. Twasalawo okulambuza Uganda nga gwe atafunye busobozi kutuuka mu bifo ebyobulambuzi nga bino olina kwekuumira ku Deuta TV n'olambula naffe. Kati kankulambuze ebiyiriro bya Kalagala Falls. Gwanyumirwa okulya ensimbi oba ayagala okusoma n'okumanya ebyafaayo oba ayagala okulambula, kwata bukwasi lw'e Kayunga ku kyalo Kalagala onaanyumiza abasigadde awaka. Emisinde gy'amazzi gano kwe gaddukira n'okuwuuma kwe gakola esikiriza, yeewuunyisa, ate nga ganyuma okutunuulira n'okuwummuza ku birowoozo n'osigala kutendereza liiso ddene. Ekifo kino kya bulambuzi era abo boolaba abali ku lyato nga baseeyeeya bazze kulambula. Ekitundu kino engeri ekiri ng'abamu tebanaba kukimanya. Kati wabazze abayagala okumanya okubuulira banne baba agenza okulaba kubanga nabo basobola okujja balabe ku biri wano. Yakati bino ebintu birimu ebintu bya mirundi ebiri. Tusobola okujja bayitayo ng'ozze kulambula kulala ku Falls ne mubaamu n'ebino bye tuyita ebyobuwangwa. Ku Kalagala Falls kusangiddwako n'ebyobuwangwa era tutegeezeddwako nti abo abanoonya enzaalo, ababuliddwa oluzaalo, abanoonya ababeezi n'abaagala okufuna abalongo n'emikisa bwe batuukawo muyambibwa. Kuba abantu bangi bajja n'omulaba nga alese ennyama, alese embuzi, alese amatooke n'omugamba nti onaika yafuna kyakola ki kyayagala. Kubaza okwebaza n'ajja n'asulayo ne bakuba engoma n'alaga n'omwana olusi bwe yali ng'aludde okuzaala n'ajja n'asaba eno yagenda olaba ebbanga lyamaze ekituufu afunye olubuto azadde baleeta abaana kuba nange nalabako. Era n'eno tusanzeeyo abazze okulambula naye nga babadde bayizi b'amasomero. Wabula mmwe abazze n'ekigendererwa ky'okuwuga muweebwa amagezi okukolaganira awamu n'abo abaddukanya ekifo kino. Gali Force gadduka getoloola awamu tegali swimming pool go gadduka buli kugenda. Kati ffe tutandikire no wampinyepe okuyiga nga tugawoga tugenda nga tweyongerayo siteeku nkolampula kati ffe twagamanyiira ate mulimu nerokuso oyinza okuwuga obi nelikukuba ekigere n'osanyalala oyinza n'ofiira omu kati ffe tumanyi. Ku bimu ebyewuunyisa ku mayinja gano kuliko eriyitibwa Nnaalongo era nga lyakulanga bw'olaba omukyala, n'eriyitibwa Ssaalongo eryakulanga bw'olaba omusajja. Ebyensula okulya n'okunywa weebiri wabula ng'osasulayo akasente akasaamusaamu. Okutuuka ku biyiriro by'e Kalagala okwata luguudo lw'Ejjinja n'odda e Kayunga mu ggombolola y'e Kangulumira ku kyalo Kalagala ze kilomita 74 okuva mu kibuga Kampala. Lindiriye ekitundu ekyokubiri ku Kalagala Falls ku lw'omukaaga olujja. Lambula Uganda, nange Kiyingi Moses wano ku Deuta TV tukole. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekijiyisa Pearl of Africa. Yandibadde biyabye nno.